Maniliza kumunamuna bali ku Mutindo TV, of course nze Mutindo the writer. Akati eno ye part 2 ababadde bajimbuuza eyoli omukyala gwe twalaba eyali abuuza akola atya eyagenda okuloga abaana bamujjawe baffe ate Ababe ne baffa. Biggweeredde wano era byaggwawo ebiti oba katulabe byaggweerawa. Akati omukyala oluvannyuma lw'okunoonya ekiddako, jjukira omusawo Omuganda yamugamba ekisumuzo kiri mu musajja, alina kutwala omusajja ono omusawo Omuganda era abulire omusajja amazima nti omukyala ono yabadde ensonga y'okutta abaana be, era amubulire n'amazima nti yali agenze okuloga abaana bamujjawe baffe naye abaana be ne baffa. Omukyala byamusobedde nga talaba kiddako, kye yafundikidde ng'akoze yalabye nga tayinza kufiirwa ono omwana wa kulala, n'asalawo n'atuuza omusajja n'amugamba, ninako wenjagala tugende omperekereko. Omwami n'amugamba wa? Omukyala n'amugamba surprise, tofaayo. Omwami n'agamba okay. Nga bayingira mmotoka, omukyala ye yavuze nga bagenda, omwami agolaba batuuse ewantu beesogga busiko, n'amugamba owange ontwala wa? Omwami ne yeesikamu n'adda emabega n'amugamba sikutegedde, simanyi gy'ontwala, ontwala wa? Omukyala n'amugamba tugende. Omwami n'amugamba tusooke tudde mu mmotoka ombuulire wa gye tugenda. Omukyala nga bimusobedde nga batudde n'agamba omwami, amazima gye nkutwala wa musawo Muganda. Ebizibu bye tubadde tulina mu famire, ebizibu bye tusiikanye mu famire, abaana baffe okufa, byonna ogenda bimanyira eno, mbadde nsaba okkirize tugende. Olwayogera ekyo omwami n'agamba okay, bwe kiri nga tugende. Munnange balumba wa musawo Muganda. Batuuka ew'omusawo Omuganda, omukyala ekyasinze omwewuunyisa, omwami olwatuuse nga beewahaaga na bufuba n'omusawo Omuganda, ekiraga nti omusawo Omuganda yali amanyi bulungi omwami ono era baalina enkolagana eriwa. Enkolagana gye baalina, ono omusawo Omuganda ayita omwami w'ono kojja, kitegeeza ono omusawo Omuganda muganda wa maama w'omwami ono. Omukyala n'awunga n'agamba nga munnange omusawo amugamba yangi ensonga. Ng'omukyala atandika kweteteggula, munnange nali njagala kutta abaana ba gundi naye abaffe be bafaabiririra, omusawo wuno okuleese ekirungi omumanyi, yaŋŋamba mbwera nina kuleeta ggwe gwaliko ekisumuluzo. Omwami ng'amugamba ate weemenya, buli kimu mbadde nkimanyi, buli kimu mbadde nkimanyi, byonna bibadde bigenda mu maaso mbadde mbimanyi. Owulira? Omukazi n'akwata ku mutwe n'agamba musawo wannimba. Omusawo n'amugamba saakulimba, wabula gwe wajja nga tommanyi, nga famire gy'oliko ngimanyi, onaabanga mwana wange, nga gwe oyagala okukola ebyekisiru ku baana be, nga n'omukazi gwe wasanga mu bufumbo wamugobamu, oyagala na kumuttira baana, naye wulira bwe kiruma nga abo be baffa, owulire obulumi oli bw'ayitamu. Omukyala yeefukidde mu ngoye. Omukyala yeekoze ki? Yeefukidde mu ngoye. Omukyala ono aŋŋambye ebigambo tebaabimaze nako, yafulumya essabo n'agenda, ebisuzo by'emmotoka yabirese namu, n'atambula n'agenda, obudde buno ali wa nnyina. We yagenze ewa nnyina aŋŋamba obudde buno gy'ali ne nnyina ali mu mugoba waka. Amugamba tayinza kubeera na muntu musirusiru, mulogo, atta abantu ng'oyo, era agamba nnyina yamuzaalukuse amuwadde ennaku 2 nga taliiwo ewaka.
nasembye okumanyako nga ngamba awulira obulamu abukooye ayagala kwetta. Ne mugamba ayagala kwetta gwamanyi oba wette bosse si bantu. So wetukomyawo egundi weekomyewe naaba nfunye ekiddako oba omukyalo ono yesse oba teyesse njaba mbabuulira, naye nga kansubire waliwo ekyokuyiga ekibaddemu. Gw'ataafuna part 1 ugenda oddeyo ogiwulirize bulungi otegeere byatandika bitya. Nze Mutindo the Writer, Mutindo the Writer ku TikTok, Mutindo TV ku YouTube. Asubscribinga awobeere bulungi. Wenjogerera kati omwami ali mu nteekateeka zikomyawo omukyalo oli mu bufumbo oluvannyuma lwa bino ebintu byonna okubaawo. Era nategeddeko nti girabika emikolo mu bbanga eritali lya wala gigenda kukolebwa, kuba yali yamwanjula bwanjuzi nga teyamukuba mbaga nga baabagatta bya kiyaayo awo mangu. Nategeddeko nti emikolo gigenda kukolebwa akomewo mu bufumbo omukyalo oli ow'abana abaana. Of course ono omwana omu ye yasigaddewo waali, era omwami yagambye omwana wange ngenda abeera naye sigenda mukuwa. Kibeere kyakuyiga eri bakyala mmwe nammwe abantu abeesigulira mu basawo Abaganda. Nze Mutindo the Writer, mubeere bulungi. Bye-bye. Mweraba. Mutindo TV, the best online TV.